Jalutegedde nti yatudde wakati w'omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga lino General alikulembera YK7 Tebhaborwa yatudde mu meeting eno yabaddewo ku Saturday olunaku lwabadde lwa mukaaga. President Yoweri Kaguta Museveni twategedde nti yabadde n'ensisinkano n'abakulu b'ebika clan heads mu Buganda. President Museveni yatudde n'abakulu b'ebika mu Buganda era ne wabaawo ensonga eziwerako zibagenze maaso n'okuba nti bayogeddeko nga bali n'omukulu era mwe mwabadde n'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Meeting bwe yagenze maaso n'okuba nti yawedde, omutaka woyo yakulira ekika ky'amazzi g'ekisasi yategeeza nti kituufu twamusisinkanye era nti President Museveni yabadde approach ku ngeri gye balina okukwatamu ensonga ze bayogedde naye era mawulire gakakasizza nti Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwaawo ye yakulembeddemu bano n'abatwala eri omusajja omukulu w'enkofiira ne boogera ku nsonga eziwerako kyokka nti top of the agenda ekyasinze okubeera ku mmeeza kye baasinze okusimbako essira bulamu bwa Ssaabasajja big part eya discussion yabadde wano era nti abakulu b'ebika clan heads ne batuuka okubuuza President Museveni nti owaaye Ssaabasajja omanyi gy'ali oba nga be babuuza oli eyandibadde abuuza bo nti ali atya nga be bamubuuza omanyi gy'ali Your Excellency gwe mukulembeze w'eggwanga lino Commander in Chief of the Armed Forces omanyi bw'oba olina ekintu kyonna ky'oyagala ku munene sookanga kuwaana. Eno mu Busiraamu batusomesa nti ne bw'oba olina kye weetaaga ku Mungu sooka omuwaane, sooka omuwaane omulage ebitendo bye omutende then osooka omusabe. Kakati ne bano babadde bagezi ndowooza bakikopye ene waffe basose muwaana Your Excellency Commander in Chief of the Armed Forces ng'alinga atakimanyi. Tukimanyi tekimanyi olabika mutoowe omanyi waali bamuyise mutoowe olabika omanyi waali batugamba ali Namibia nti awumudde naye tufuna amawulire muli amatu gawulira nti ate alina ekifo kyalimu munda mu Uganda muno mwali. Kakati gwe Commander in Chief wama kiri kitya nti mukubaddamu General Museveni yabategeeza n'abagamba nti abamu ku bantu bange banneetoolodde ensonga eyo baagingambako nti ku social media yali ekutta omuliro era nti abantu baali bagezaako kunoonya kabaka mbu nga tebamanyi waali. President yabagamba awo nategerera nange nti yali mulwadde otherwise nali sirina kyemmanyi. Omu ku bantu bange nti yamala biraba ku social media najja naŋŋamba kati nakomaawo nange bwe nabitegerera nali simanyi ti mulwadde nabitegerera awo kyokka olw'okuba nti ensonga nayeraba nga ensonga nga ndaba tekusa gavumenti ate nga tekosa na ekonomi yaffe mulya President agenda okulaba ng'ensonga gye boogera ku social media eyakabaka okuba omulwadde nga ate tebamanyi nawaali nga tekusa gavumenti tegikangamu yadde ate era nga n'ekonomi esigala etambula nabireka bwe ntyo nembirekera abakulembeze Mmengo babikwasaganye saabigendamu yadde era sibimanyi era mbabuulira mazima badde sibigoberera simanyi waali mu bufunze yadde yayogedde bingi mu bufunze yabadde ategeeza simanyi waali. Atolereza
Sabiiti eri nti abakulu b'ekika abakulu b'ebika baali basalawo okugenda Namibia balabe ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era nti omukulu bamutegeeza magamba nti kale nga bw'otamanyi waali tulina enteekateeka okugenda Namibia tubadde tusaba ka transport tubadde tusaba ku ka transport batuyambeko tutuuke Namibia tusaba ka transport abakulu b'ebika tusaba ka transport ne ka accommodation gende tumulabe sina buzibu era nti waliwo omukulu gwe yabakwasizza one of his assistants okufollowinga up ensonga eyo eyaba n'okutambula okugenda e Namibia naye bw'okoma waatuliriza Mengo ensonga tennaba kutegeerekeka oba banakkirizibwa okgenda oba nedda. Mengo bakkirizibwa Bwakabaka mu butongole wansi wa Katikkiro Charles Peter Mayiga babata bagende oba nedda naye nga abakulu nti omukulembeze eggwanga bamutuukiridde okumubuuza oba amanyi Kabaka gyali n'abadamu n'abagamba nti ebyaddala nange nabiwulira ku social media waliwo omu yabiŋŋamba ng'egye simbeerako naye nabikomyawo era mbadde simanyi nnyo bimukwatako embeera nga bwegenda maaso n'okeka nti etambula bimu ku byo bitusobodde okuloba ebyabadde mu meeting abakulu b'ebika ku Lwomukaaga nga basinkanye the big man from Rwachitula.